Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo Omulembe gwa Muteesa ow'okubiri era akatabo kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era nga tutuuse ku muto ogugamba nti akeediimo ka 1959. Mu February wa 1959 ebibiina by'obufuzi ebiwerako byegatta ne bikola ekibiina ekimanyiddwa nga Uganda National Movement UNM nga bikulembeddwa Augustine Kamya eyali yeekozesa emirimu gye. Ebigendererwa byakyo byali bino: ekisooka okulwanirira Uganda efune mangu okwefuga, ekyokubiri okuwakanya ebyokuteekawo ebifo ebyawufu mu legiko olw'abayindi n'abazungu abaali bakyesibiridde, ekyokusatu obwetwaze mu byenfuna abayindi balekeraawo okumaamira obusuubuzi wonna mu Uganda. Augustine Kamya ng'ali mu lukuŋŋaana olunene olwali e Katwe yalangirira olutalo lw'obutagula bintu ku bayindi olwakazibwako erya trade boycott. Baalangirira obutagula mwenge muzungu oba muyite bbiya, obutalinnya mu bbaasi za Uganda Transport Company giyite UTC, obutatunda mmwanyi n'obutagula biva mu nsi z'ebweru biyite imported goods, okuggyako ebyo byokka ebyetaagisa okuyimirizaawo obulamu bw'omuntu nga sabbuuni, sukaali n'omunnyo. Boyikooti yakola nnyo okufufuggaza obusuubuzi bw'abayindi mu byalo ne mu bibuga. Mu byalo ne bavaayo amaduuka ne bagalekera abaddugavu nga tebakyalina kye batundayo, ne Kampala amaduuka ne batandika okugapangisa abaddugavu. Emmotoka eza takisi ku kyokuzira baasi za UTC kwe zaatandikira okutwalanga abantu, ekyavaamu be bantu okutandika okukola ebyettima n'obukambwe ku bantu abagula ebintu ebyawerebwa, okutuusa gavumenti enkuumi lwe yakwata Augustine Kamya omukulembeze wa UNM n'emuwozesa mu kkooti n'emusiba omwaka gumu n'ekitundu. Omusango ogwamusibya kwe kugenda mu bbaala ya Paulo Lugayizi ku kyalo Miseebe mu Ssingo n'atiisatiisa Lugayizi nti bbaala yali agenda kugyokya bw'ataalekeraawo okutunda bbiya eyawerebwa. Munnange Augustine Kamya ng'amaze okusibwa, Haji Busungu acting ssentebe wa UNM yalagira nti boyikooti yali yakusigala ng'ekyagenda mu maaso. Milton Obote ne George Magezi ne bannaabwe aba UPC baavumirira nnyo boyikooti n'abalala abaakolanga mu bayindi kubanga baali tebakyalina mirimu, ne batamwa Abaganda olw'okuteekawo obutagula bintu. Mu Meeyi nga 22, 1959 gavumenti enkuumi yalangirira nga UNM gwe kiwereddwa ne Buganda yonna yalangirirwa okubeera ekitundu ekyakatabanguko giyite disturbed area. Gavana yawandiikira baminisita ba Buganda ng'abategeeza nga embeera mu Buganda bwe yali efuuse eyakabye ennyo, era n'abasaba okukolera awamu naye mu kuzzaawo emirembe n'obutebenkevu. UNM nga kimaze okuwerebwa, ab'ebyobufuzi abaawerebwa nga 30 baakuŋŋaanira e Katwe mu ofiisi ya EMK Muliira eyali pulezidenti wa Progressive Party, ne bakolawo ekibiina ekirala eky'obufuzi kye baayitanga Uganda Freedom Movement UFM.
n'ekyo gavana bwe yakiwera ne bagenda nga bakyusakyusa amannya g'ekibiina ekyo nga bakizzaawo mu mannya ag'enjawulo nga Uganda Freedom Convention, Uganda Freedom Union. Ebyo byonna gavana n'agenda ng'abiwera, naye boyikooti n'obusasamalo nga bikyagenda mu maaso. Oluvannyuma puliisi yakwata abakulembeze ba UNM bano: EMK Mulira, Haji Alamanzane Busungu, Paulo Muwanga, Elizafani RKS Mawaji, Yosia Sekabanja, Ignatius K Musazi. Munnange puliisi yabawa ekiwandiiko ekigamba nti babadde beeyisa mu ngeri ey'akabi emalawo emirembe n'obutebenkevu mu nsi. Kyali kiteekeddwako omukono gwa CH Hatwelo, Chief Secretary, ng'asinziira mu kiragiro eky'okuwaŋŋangusa oba giyite deportation order ku nkomerero ya Juni 1959. Abaakwatibwa baatwalibwa mu kkooti ne bawozesebwa. Baategeeza omulamuzi nti eby'obukambwe n'okwonoona ebintu by'abantu nabo tebabisemba, naye era baasingibwa omusango ne batwalibwa mu Northern Province eya Uganda, abamu eggulu n'abalala Arua, so nga ate abalala baatwalibwa Soroti. Mu Juni nga 1959 Katikkiro Kintu yategeeza ku laadiyo abantu bakomye mangu ebikolwa ebyettima n'obukambwe ebimenya amateeka, era n'ategeeza abantu bonna nga bwe baali ab'eddembe okugula ebintu bye baba beetaaga wonna we baba babisanze. Yategeeza abantu bonna nti ebyo abirangiridde ku lwa Ssaabasajja Kabaka era ne ku lwa gavumenti ya Buganda. Waaliwo omulundi Kabaka Muteesa lwe yayogera mu lukiiko mu Bulange, naye n'avumirira nnyo ebikolwa ebimenya amateeka nga biva mu butagula bintu. Kabaka ne Katikkiro okuvumirira mu ngeri eyo kyava ku bikolwa ebyettima ebyali bigenda bikolebwa mu bitundu bingi ebya Buganda nga bino: ekiro kimu baatema emmwanyi emiti 10 eza John Tebandeke ow'ekiteezi kya Ddondo, ate ne bookya ennyumba ya Musoke Ennakulabye, era ne boonoona bbaala ya Leire Club Ensambya nga babalanga okutunda bbiya. Mu kiseera ekyo Minisita wa Buganda Leonard Basudde owa Natural Resources kkooti y'e Kampala yamutanza ensimbi ng'emulanga okuba nannyini katabo k'amawulire akayitibwanga Munnansi akaafulumya ebigambo n'ebifaananyi ebikyayisa gavumenti ya Uganda era n'ebisasamaza abantu, byonna nga bisinziira ku boyikooti. Akatabo k'amawulire akayitibwa Munnansi baakawera era n'omukuŋŋaanya waako Joseph Nambaale ne bamusiba. Ekibiina kya UNM kyategeezanga abantu nti ekimu ku byakiteesaawo kwe kulwanyisa akakiiko ka Wild ne Uganda National Committee. Ku ntandikwa ya Juni 1959 abantu abawerera ddala 8 oba 9 baakuŋŋaanira e Katwe ne batandika okujagalaza abantu nga baleekaana eŋŋombo ya movement gye baateranga okwogera nti firidomu, firidomu, firidomu. Abapoliisi bwe bajja okubagumbululawo baagaanirawo. Bwe baatandika okubakuba n'ebiggo byabwe, abantu nabo ne bakasuka amayinja n'ebitundutundu by'emiti. Abapoliisi kwe kuleeta emmundu ne bakuba mu bantu amasasi, era abantu 7 ne batwalibwa e Mulago n'abapoliisi 9 baagendera ku bisago. Abantu 16 baakwatibwa ku olwo. Oluvannyuma boyikooti yagenda ekkakkana mpola mpola. Newankubadde nga tekyali mu byabufuzi, naye kyatiisa nnyo gavumenti kubanga
kyalaga nti abantu nga beegasse basobola okukolawo ekyamaanyi. Gavumenti ya Uganda ng'ewagirwa ababaka ba Legiko ab'ebitundu ebirala bwe yalaba ng'efiiriddwa ssente nnyingi ze yandifunye mu mpooza oba giyite customs and exercise duty olwa boyikooti eyakolebwa mu Buganda, yategeeza gavumenti ya Buganda nti pawundi 2.5 ze yafiirwa mu mpooza ejja kuzisasula ku nsako gy'esasula Buganda eya buli mwaka era yazisala gyabalirirwamu pawundi 47,015. Buganda yandiweereddwako ensako ya pawundi 25,000. Olukiiko olukulu bwe lwatuula emmengo okuteesa ku nsonga eno lwali lwagala okuwaaba, naye oluvannyuma ne lusalawo nti terujja kuwalaggana na gavumenti oba kulwanagana na gavumenti enkuumi mu by'amateeka olw'okumma Buganda ensimbi. Ensonga mu ndagaano ya 2019 yalagaana okuzisasulanga buli mwaka. Kwe kusaba abantu ba Buganda bazisonde kyeyagalire bazizzeewo nga buli muntu asonda nusu ttaano. Ensimbi zasondebwa mu Buganda mu ngeri eno naye tezaamalayo pawundi 25,000 olukiiko ze lwasaba. Yadde nga Kabaka yali amaze okulangirira mu lukiiko nti ne gavumenti ya Buganda nayo neevumirira ebikolwa ebyo eby'ettima n'ettemu ebyakolebwanga abantu nga biva ku boyikooti, naye boyikooti yagenda mu maaso n'emalako omwaka neyingira 1960. Abayindi ab'amaduuka badooba nga basigadde kuyita mu baddugavu okusuubula obuntu obutonotono bafunemu munnange kye banaalya. Ye Resident Buganda ne Governor Crawford baali nga balumiriza Kabaka ne gavumenti ye nti bawagira ebikolwa ebigivaamu. Kyo kituufu nti waalingawo bangi mu gavumenti ya Kabaka abaasanyukiranga okulaba ng'abayindi baggyibwako obusuubuzi budde mu baddugavu, naye gavumenti enkuumi teyasobozesa baddugavu kuyingira busuubuzi kubanga amatendekero agakwata ku by'obusuubuzi ag'emirimu oba emirimu egy'emikono gaali matono. Mu 1960 Kabaka n'olukiiko baali bamaze ebbanga ggwanvu nga bateesa ne gavana ku nsonga za Buganda naye tebakkiriziganya. Awo we baava ne bagenda bateesa n'omukulu w'amatwale, ekyavaamu olukiiko lwa Buganda nga lutudde mu Bulange ku lwa 31 Desemba 1960 lwayisa ekiteeso kya kukomyawo endagaano zonna ezaakolebwa Bungereza ku kukuuma Buganda ne gavumenti ya Queen ne bagiragira okuva mu Buganda nga January 1961. Abamu baasekerera olukiiko okuyisa ekiteeso ekigoba obufuzi bwa Queen mu Buganda nsonga terusobola kukissa mu nkola, naye kino kyali kimu kubiraga nti gwe wamma olukiiko lwa Buganda lwali lwetamiddwa gavumenti ya Queen, kyokka yo gavumenti enkuumi newankubadde baali bagigobye mu Buganda teyavaamu wabula yagenda bugenzi mu maaso n'okutegeka ebyokulonda ababaka ba National Assembly. Abange bino tebiggwa malojja naye munzikirize mbikomyeko wano nange nzireko ennabalanga Bukoba Kyaggwe bandabeko nga bukyali. Tuddingana ate mu kitundu ekirala munnange nga nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.